Na yange Zobodda manyi tuli wali wansi wali ali nsikira ati nze nziikwa mweno wasooka ya wansi kwagenda okusikira nasooka ya wansi ngera mwe banziika ne bwe natunuulira amaka gano gensuzeemu obudde bwange bwonna ati nga kijja kuba kya bulabe obanga nfudde sisuzeeko mu kalina ate ayo ngalekera abataagazimba konze kankyuseemu obutaluluma nzieko mu kalina. Oye Muzeeyi Magala nga alambika enteekateeka butya nti Mukama Katonda bw'aba amukowodde wayagala asiikwe era bw'atyo n'akola n'entegeka eyiye entaana ye n'agyesimira ng'asigazza mikolo mirala. Ategeeza nti embugo zo yazigula era n'aleka nga alambise mu kiraamo nti ayagala ennyimba zibeera 6 singa nga akeera n'afa waakutuka waati bateekeko Walumbe Ttanda olwa Salongo Hamani Semakula basudde olwo bazzeeko olw'omwana w'endiga abagenda bandikomyewo then wava ku omwana w'endiga olunaku oluddako bagenda kuzzaako oluyimba Walumbe Zaaya olwa bazzaako obulamu bumpi ne Walumbe Zaaya. Kati ku lunaku lw'okuziika yagamba amala ennaku zibeera 4 ku nsi. Ku lunaku olw'okuziika ayagala bazannye oluyimba nsonda 4 okuva ku makya okutuusa ku ssaawa 8 nga lweddamu oluyimba nsonda 4 then ku ssaawa eri ey'okumuteekayo emagombe bateekeyo oluyimba abakungubazi olwa Salongo Hamani Semakula basudde. Bwenfa tuli ku programu y'okuziika mala ennaku 4 bakuba ennyimba 6 ez'abasudde 2 ez'akafeero 2 n'eza Sebatta 2 era olukutuka bapamba kuba lw'abasudde mpulira nnaku endowooza essaawa y'okufa ne bazaako lwe lusookera ddala kuba nze ndi wa Lugave basudde wa Lugave ne baddako olw'ow'endiga Sebatta abagenda bandikomyewo ne baddako Sebatta obulamu bumpi ne bazaako Kafeero Walumbe Zaaya kati nziikwa ku ssaawa 8 naye bwe banteeka wali olwokuna nga balyoka bakuba nsonda 4 wali bwe baba bamala balukuba lunaku lulamba nga banzinga wali nsonda 4 nga lwe luyimba bwe bansitula ne banteeka muno ne bakuba abakungubazi olw'abasudde nzitulwa abantu 8 ab'Olugave 4 n'ab'Endiga 4 siteekwako kimuli siziikwa mu keesi bagenda kuziika muki mu mbugo 10 era nazigula naye nina 10 kati mu 3. Kale bantu bange muliyo mutya kansuubire nti muli bulungi. Ndina ekibuuzo kyambuuzibwa emabega eyo nti lwaki Muzeeyi Magala yeekolera enteekateeka ng'eno neŋŋamba mbadde siina budde nnyo olwaleero neŋŋamba kampiteko wano ate era nsomeseeyo naye nga enteekateeka eno okuva edda nedda yalingawo abantu beetegekeranga era wano waliwo n'omuyimbi omu Chief Abdul Kabugo Kakadde ye ayimba oluyimba olumanyiddwa nga weetegeke ng'akubiriza abantu okubeera nga beetegekera enfa zaabwe titobonyaabonya abantu nti bakuziise mu ttaka tebaataddemu sanduuku ng'obadde osobola ogyegulira era mu luyimba olwo Chief Abdul Kabugo yazannyanga oba yakolanga omuntu atunda sanduuku kale ng'akugamba nti wogendayo yali akolera ali ku emakindye ku kino ekiyambuka ku Barracks nti Kibuye yali yakolera Kibuye ku kyemakindye nti wogenda ye omukulu bw'oba essanduuku ng'ogiguze ebbeeyi akongerako n'ey'omwana kale yo Chief Abdul Kabugo Kakadde n'oluyimba olwo.
ndi mubazi nkola makesi sanduuko z'abafunzi bagirawo katwe ye bizinesi genda byetasala muntu n'okufa nteeka kugenda kuggwawo muzimba ennyumba nga za buwangazi naye ne weerabira kesi mw'oligenda yangu gopimise mwe tuli kusa ogigulenga ensimbi tezinnakuggwako zekwasa na nsonyi sikyakuswaza ewano newolinda balubalize nkya bingi byotegesa obirekera ffe naye n'okofini togireka ku nsi onogayalirira olumbe nerukwetikka nga togikuze tuli kusaayo mu ttaka eryerere gwolimanya wetegeke boligenda ambisa okukola akampe mu luloddo abaagala sanduuke mujje muneekwate mwena abatannafa njagala mujje mwetegekere kopini ofune muliziikwa ntunda layisi siza kuseera buli afiiriddwa natannaba jangu gabane bwasiise eryantera okugula ennyo nkuweerako eyakaana efuuka ennyongereza mujje bakasitoma ntunza kisa saagala mukukulume ng'azimaze okuggwawo zisaamu n'olubugo omwe tuli kuzinga ko n'emisumaali egiri kusiiringa osobola okgenda ng'oli mu kakoma kwetulisa n'enkokotaawo olemu okutwekwasa tulaba ate abasezi gye bali kujja buli alikoonako ensuuluulu alisanga wenyweza ng'oli mugumu wetegeke nga bw'oligenda Nisabs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number B Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omulizi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with B Easy Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 American Trends and Fashions. Tuliwo kurenda bikayo ennungi ogenda mu office mbaga oba owejaddemu waka tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses chief pants party dresses ne casual abambazi b'empale blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde tulina blazers jackets ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto abaagala ebyokwebika ng'amasuuka duvet covers towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezaako ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako tulina collagens fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center room number A09 mabega wa Housing Finance Bank okuliraana Zine Forex Bureau. Kale bwe gutyo obadde okimanyi nti tata wa Livingstone Kasozi naye yaziikibwa mu nnyumba era yagenda okubeera nga afa yali yeekoledde enteekateeka ye nga ekijja kye yakyewundira
era bwatyo tata wa Livingstone Kasozi ye Livingstone Kasozi senior yaziikibwa ali ezana naye nga abantu bano bazaalibwa luwere eyo gye baasimuka ne bajja ne basinga ezana ye muzeeyi Mubiro muganda wa muzeeyi Live ye akyaliwo so bwatyo Livingstone Kasozi senior we yalabanga obulamu bugende nti yatandika okugulanga ebintu mpola n'abanga asobola okwetegekera enfaayi katulabeko wano. Amawano gagudde ku kyalo Zana ku luguudo lw'Entebe abakungubazi bwe bazze okuziika ne basanga ng'entaana y'omugenzi yasimibwa emyaka 8 egiyise nga yonna etemyanga muntu. Bwe yali nga tannaba kufa nga kyali mulwadde yakola ekiteeso ekyo n'agaatuzimbe wano era tube nga tulongoosaawo buli lunaku era tukolera ddala omulimu nga wabadde atugamba kubeerawo tulongoosa paka bwafudde. Yasazeewo tumuteeke wano kubanga ekibanja kiki ate abantu bamwanguyira ate era emikwano gibadde mingi nnyo mu tawuni n'abakyala abasinga bonna abalina mu kibuga n'abaana bonna tuli mu kibuga baana bangi eyo ekiyindibwa kubanga abadde musuubuzi wa byennyanja. Katembo ono abadde mu maka g'omugenzi Livingstone Kasozi abadde kitaawe w'omugenzi Livingstone Kasozi eyali omuyimbi wa Kadongo Kamu nga tutegeezeddwa nti omugenzi yasaba mutabani wa agimusimire asobole okugirabako nga tannafa. Bakira buli mukungubazi atuuka n'akitegeerako nti entaana yasimibwa dda ng'ayambuka ku ntaana eno gye babadde batenderezza era gye byeyongedde mu maaso ng'abantu batandise kugisimbira nnyiriri okugiraba. Embeera bwetyo yiwe yali mu mawulire ga bukedde omwaka gwali gwa 2012 era abayimbi ba Kadongo Kamu ab'enjawulo beerekereza ne bagenda ne baziika omwali Lord Fred Sebata, mwalimu Haji Wamala Kyolaba, mwalimu Meya kati MP2P Busiro East Mathias Mulumba Walukaga Duka Ekibabu. Kasozi bamuta kitani atono bamuta gajjana era ne mukujjanga n'akajja wano we nasookera ddala bazana we nabeeranga kati Rigani ye mutabani w'omugenzi Kasozi omuyimbi. Then Sematimba Regan Balio William Kibuuka bagenda okuziika omuzeeyi Live. Kale bwatyo Live muzeeyi Live yaleka abaana abasoba 30 mu bakyala 14 naye ndowooza okuzaala kwali kutono kubanga buffe tulina abantu betumanyi nga baasinzira naye nga n'abakyala nga 2 n'asinzirira ennamba eyo bakyala 2 ndoza n'ow'ekitundu n'akola ennamba eyo kati wabanga yalina abakyala 14 oli awo yagira yeekeekereza. Kale bantu bange muliyo mutya mwebala ekyo kyonna gye mutuusaako engalo. Kale bantu bange wakati era mu kubeera nga tunoonyereza twongera kuggulira eryo Kasozi alese abaana 14 Kasozi alese abakazi 14 n'abaana 3 ye taata wa Kasozi omuyimbi wa Kadongo Kamu ono yeesimira entaana mwe bamuziise ewazana. Kati ono omwami ye taata wa Livingstone Kasozi lino ggulire. Ndowooza mu kutereka ebintu weebiti we bibeera lino eggulire literekeddwa okumala akaseera ako nga ligezaako okubanga litulaga butya taata wa Livingstone Kasozi we yeesimira entaana mwe baamuziika nga bw'olaba Livingstone Kasozi omutuuze w'ezzana okumpi n'enkulungo ku lw'Entebe abadde yeegulidde erinnya mu kitundu oyo Live senior. Kati lino eggulire bwe lityo bwe lyali eggulire wano waliwo eggulire lyenagwako eggulire eryo lyenagwako omanyi okutereka kintu kikulu nnyo. Eggulire eryo nga nalyo likattiriza muzeeyi Live nga we yali omusajja omuzira mu nteekateeka eno ey'okubeera nga yasobola okwekolera ekijja ekikye n'abanga tatawaanya baziisi wadde abamu baagala banga amawano naye ebyo ebintu gye biri weetegekera nange munnange oba oli awo nze njagala fuuti nga 10 baŋŋamba ntandika ozisimanga mpola mpola ndowooza buli lwe naddayo mu kyalo nga nsimayo 10 ansimayo emu oba kitundu kyayo mpola mpola paka wendiweza. Kale bantu bange program eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions bakugamba nti genda ku Sunset Arcade obeere nga obawagirako. Bannange abantu bano we tubawagira nange basobola okunteekamu
kubanga kati olaba data ekyamazima agenda mungi okubeera nga nsobola okuba nga mpeereza ebintu bino. Kale oba osobola okufuna eza data togenda kugira. Ze nzijukira mbaddeko ku live ya Sama Uganda ali kutambula ne Bobi Wine atambula ne president mu bitundu by'ebusoga nga bagamba banaye alina ka data biki oli n'agamba tukooyo otusabiriza naye gw'okooyo okusabiriza tomuwangako yadde 10 naye oyo twoyo okuva ku ssaawa 3 zatandise avaako ku ssaawa 12 oba olumu ssaawa emu. So we need to appreciate abantu abatukolera ebyenjawulo woba twoyambe okusirika. Kale nkugamba nti genda ku New Subs Fashions New Subs eri ku Sunset Arcade tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Alwa Park ogenda kuyisa Wilson 1 va ku Wilson 1 oddeko Herethering Pharmacy weekoma yambuka amadaala ago edduuka lyosookerako ku mukono gwo ogwa ddyo yeyo New Subs Fashions bayina ebiteeteeyi ebyabakyala casual office ne party wear. Then mwabagala zi pants nazo weziri musobola ozifuna jackets jumpers bayina ensawo z'abakyala nazo osobola okuzifuna kw'ossa mwe abagala ebyokwewunda namwe musobola okugenda ku New Subs Fashions ne mubanga mufuna ku bintu bino. Kati ekirala kye tulina kye tugenda okutunuulira tugenda kuvaawo tugende mu bitundu by'entinda tutunuulire tugenda ku ntinda. Okay, kati gwe omwambazi omulungi naddala eyeetoolodde ebitundu nga Bukoto, Kamwokya, wali Ntinda, Kulambiro, genda wali Naalya, Kamuli, tulina Kamuli Lubaawo ne tubeera ne Kamuli oli owa Kireka, ebitundu nga Banda osobola okugendawo Ntinda ku Ntinda Shopping Center we wali American Trends and Fashions abo bali ku dduuka A09 oyitiramu housing wakati wa housing finance ne Zain Forex Bureau then mabega eyo gyogenda okubasanga bayina engoye z'abakyala bonna naddala ebintu bye nasinga okwegomba banabye ebintu by'omu kisenge ebintu ebikozesebwa mu kwebaka bayina zi duvet covers bayina amasuuka blankets then zino bayina towels abantu bangi ekyamazima otuuka ali weegomba ensi. Then gwe agenda okukyakala agenda mu ofiisi agenda okubeerako awe waka naawe okangatiseemu era agenda weefunira ebiteteeyi sweater pants blouse skirts ebyo byonna ogenda kubisanga bayina engato casual office ne party then bayina ensawo era nazo zosobola okugenda ku mukolo gw'omuntu ne bagamba gundi yazze then ne wabeerawo era zine ezigenda mu ofiisi kati bino ebyokwewunda nabyo babirina kwosa namwe abagala okugejja n'okukogga namwe musobola okugenda ku American Trends and Fashion American Trends and Fashion bali ku Ntinda Shopping Center. Kati wovaawo tugenda ku Be Easy Hotel and Bar abo bali Nsagwe emipiira gino gitojera ate era omukulu Sunderland egenda mukwata olunaku lw'enkya mmeka ezo simanyi naye nga egenda mukwata. Abaana baffe bakola buli kyetutera batuma bakola ku luno twatumye Grand Xhaka era agenda kikola ku Liverpool twatuma mukadde waffe Edi Nketia naye nakikola eyo. Kale bwetugenda okubeera agenda ku Be Easy Hotel and Bar bebano ebyokunywa ebyokulya ensula weeri parking nnungi emizanyo egy'enjawulo nagyo weegirizi giant screen nazo weeziri genda obirenga owagira. Chikaya College and Vocational School abo bali Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences kyensinze okubeegombako nti amaanyi bagatadde ku Uganda y'enkya ye ICT. Omuntu atategedde kompyuta ali bubi. Hello.
Ndi bulungi. Oliyo tanonyabo. Wanji? Mwendi mu kibuga. Naye kandabe kawungezi kano ba nakwasaayo ndina bwe manja. Nja kukubirako itekeno. Ngenda kukubirako itekeno. Okay. Bada kuchi. Okay, kale bantu bange Uganda y'enkya eyimiridde ku ICT, eyimiridde ku bya bulimi. Ebyobulimi n'obulunzi bijja kukola singa advanced technology aba ayingidde mu kale gwe nkugamba nti omuzadde kwata omwana omutwala awo. Then ku vocational automotive naddala okukanika nze ekyamazima Uganda y'enkya njirabirawo technology aze tadda mabega kale omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School. Tuina Amas Closet, Photox and more abo bali ku Ham Shopping Grounds Block D eduka 252 wali mchala maweje okubeera nga akuweereza ebiteteyi empale knickers obulega n'ebintu ebirala ebyabakyala weebiri batikudde okuva mu ggwanga lya China weebiri mu bungi tebatunda bikadde era gwegenda weefunire ekyo ky'ogenda okwambala omuntu agambe nti ono ye wange kale nga ne mujja wakutunulako n'agamba omwami wange nange sijja munenya ku kino nja musonyiwa naye waliwo omuntu gosanga nga ne gundi ajja agamba naye mwami wange nandibadde nga ndi n'ekisa naye kulono sijja kusonyiwa wanoonya walumbagana biki zijjukire waffe waliwo omukyala yakwata omwami we n'omukyala omulala omukyala n'amubuuza omukyala bamuyita Kadija omwami sijja mwogera yagamba naye kiki kyesikuwa kale bantu bange bwetutyo St. Michael Educational Center eri wali ekiwanga mukono ne Twinex International eri wali ebulaga ku lw'Emityana kusaba nti twalayo abaana baba bangule gwe yeetaga ennyimba zine ez'akadongo kamu nsanga wano Kasubi ku basooka kwa Vula Stage nga West Tudenojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu tukozesa bana abajjambo muzungu luno baluyita batya nsaba bamu mutuyambe tuleme kufuuka bantondo ebyo sikyabikola woboze ngamba nti oluyimba olwo olulina nja kwanguwa nkukoleko nange nsobole okubeerawo naawe obeerewo kale bantu bange tugendagenda tulabeko ku luyimba lwa Chief Kabugo naye nga nvudde ku kibuuzo ekyambuuzibwa nti lwaki Muzeeyi Magala yajja n'akola enteekateeka eno. Ndi mubazi nkola makeesi sanduuko z'abafunzi bagirawo katwe ye bizinensi genda byetasala muntu n'okufa nteeka kugenda kuggwawo muzimba ennyumba nga za buwangazi naye ne weerabira keesi mw'oligenda yangu gopimise mwe tuli kusa ogigulenga ensimbi tezinnakuggwako zekwata na nsonyi sikyakuswaza ewano neewoolinda balubalize nkya bingi byotegesa obirekera ffe naye n'okofini togireka bunsi onoga yalirira olumbe nerukwetikanga togikuze tuli kusaayo mu ttaka eryerere gwolimanya weetegeke boligenda ambisa okukola akampe mu luloddo abaagala sanduuke mujje muneekwate mwena abatannafa njagala mujje mwetegekere kopini ofune muliziikwa ntunda layisi siza kuseera buli afiiriddwa natannaba jangu gabane bwasiise eryantera okugula ennyo nkuweerako eyafaana efuuka ennyongereza mujje bakasitoma ntunza kisa saagala mukukulume ng'azimaze okuggwawo zisaamu n'olubugo omwe tuli kuzinga ko n'emisumaali egiri kusiiringa osobola okgenda ng'oli mu kakoma kwe tulisa n'enkokotaawo olemu okutwekwasa tulaba ate abasezi gye bali kujja buli alikoonako ensuuluulu alisanga wenyweza ng'oli mugumu weetegeke nga bw'oligenda
kale oye chifu Kabugo Abdul Kabugo Kakadde nga akugamba nti weteketeeke olabe butya bwonozikwa butya bwonozikwa kale bantu bange enyimba zino n'ebintu bino ebirala abinyumiddwa osobola okubyongerayo no sharinga osobola okusubscribinga then singa tulaba ebintu bino kyandituwadde amaanyi naye nga nebaza buli omu eyerekereza okubeera nga ngoberera nobanga munnange ogamba nti ebyakadongo kamu ngenda bisanganga wa muzungu David Kadongo Kamu music analyst mubeere bulungi mwelaba. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.